Yes, kolowooza nno tekawedde ekibiina kya NRM kitandise okwabulukuka ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kivudde ku ki? Ensonga zizino kanzikuwe. Kwanirizaako nnyo ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza era okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kaakati saaga ebaddewo eya General Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okuba ng'apositinga propagandas ku mikutu gya social media platforms. Kaakati bino tebiresse kye kimu ekibiina kya NRM bikiresse kyawukanye, kireeseemu enjawula masekkati g'ekibiina kino okwawukana n'okwawulayawula eri mu bakulembeze baakyo. Kyatandise nga General Muhoozi Kainerugaba agenda mu maaso n'okwogera diplomatic words ezaleeseewo akatabanguko n'okuteekawo paniki eri eggwanga lya Uganda. Kaakati bannakibiina kya NRM bo bavuddeyo ne bagamba nti nno si basanyufu na gavumenti, bagambye si basanyufu ab'ekibiina kya NRM bavuddeyo ne bagamba nti nno si basanyufu na General Muhoozi Kainerugaba saako n'ekibiina kyennyini ekya NRM, era basindise warning eri gavumenti. Bannakibiina bagee si basanyufu n'ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba saako n'ekitaawe, kubanga kino kiraganga kitaawe abikoonamu sitampu. Bavuddeyo ne bagamba omanyi omuntu oyinza okubeera n'ekintu ng'olaba buli kimu ekigenda mu maaso naye nga kikumulumira eyo mu mpola nga tolina maanyi gavaayo kwogera, nga olaba General Peter kye yakoze okuvaayo n'ayogera ensonga ze, era yatwaliddwa ng'omukyamu. Abakulembeze naddala mu kibiina kya NRM muyige okwogera ku nsonga ezijunye eggwanga, kubanga muyinza okuddayo nga mukolera omusajja naye mmwe kennyininyini nga nammwe mwekyunyizaamu temusobola kwogera naye muziirira muli munda. Bavuddeyo ne bagamba nti nno tetulabangako mu ggwanga mu nsi yonna yonna bwe kibeera nti Chief of Defence Force era nga an Inspector General of Police, tebalabangako ku Chief of Defence Force nga Inspector General of Police oba Chief of Intelligence Service n'avaayo n'afuuka kayindi mu public, n'avaayo n'afuuka outcome mu public nga atawinga out abrastinga out ebigambo byonna byonna by'ayagala. Ono nno abadde munnakibiina kya NRM avuddeyo n'ayogera bino, amanyikiddwa nga Opono Oponde, avuddeyo n'araisinga konsaani ye agamba nti bino, avuddeyo n'agamba younger brother we CDF nti yeetaaga serious reconsider okusobola okulaba ng'aweebwa message eza communication entuufu. Si buli omu nti najja kwogera mu public, naye munzikiririzeemu abamu bennyamidde ku bigambo ebyavuddeyo ne byogera General Muhoozi Kainerugaba mu public, era agamba bino bitaddewo ne political tensions eri ku international matters kwaga amawanga ag'ebweru ge yayingiridde, n'agamba zino ensonga muzitwale ng'ensonga eri siriyasi, era baga si basanyufu n'ekibiina kya NRM eri General Muhoozi Kainerugaba saako n'ekitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era kino mukwano gwange kyandireeta enjawukana n'akasatiro mu kibiina kya NRM. Gulowooza bino bigenda kubanga biyuuza ekibiina kya NRM naddala mu kana akaseera ke tusemberedde nga ak'akalulu ku nsobi zino ezijja zikolebwa n'abannakibiina kino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza yeno chance opposition
okuteekinga under control ya buli kimu nga bakyali mu mayengo g'okuba nga ekibiina kirimu enjawukana. Golowooza ki? Jangu mu comment section, jangu likinge, jangu sharinge. Nagambye gwe wagala otwegattako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba osobola otufollowinga. Mbaagala nnyo, mwera.